nalukola amazima ekintu kyazitowa nnyo kyazitowa nentuuka n'okuwaaba eri abo abaalonze kubanze nze nesigamira Katonda wange nze sirina muntu gwe nesigamira Kanda abakulanga otunyeze ziga kyo bampayiriza kubanga okumanya saali tonyeza bwe namala okubaloopa eri abantu kuba nayita bannamawulire ne bagamugamba abeekawempe nti kyembwampadde wano waliwo abali mu kubifutyanka ng'oli asoma bebannyini kifo oli ng'asoma ng'ate tayagala kumpuliriza kyowa ekyo kyosomye tekiriimu mu DR form ze mwampadde kuba buli amala wali okulonda olw'eggulu bwe bamala okubugatta nga buli omu agenti bamuwaki DR form kali bwe tujja wano ku Tale Center bwe ndandika okuwulira ng'ate byosoma tebirimu ebyo bye wampadde kati mba mpakana naye ate gwe mpakanya nga ye agenda mu maaso nakusoma bwe mba ng'asembera ku mpimpi gy'ali ng'abasajja abalina emmundu nga basembera ebibinja nno byonna UPDF eya bulijjo aba military aba SFC aba polisi ate nga bakwata wano ku manduso nengamba kakati ate mukutte ne ku manduso era namaliriza ntambudde nenzira ekawempe wavaawo ko ku Tale Center gumu navaawo nenzira y'ekawempe kubanga byali byakirwanire bwe nzira ekawempe nasanga abantu beesudde mu jjulume eyo gye nayita mu makubo nenyingira enju mba ndi ewange ekiro Electoral Commission ne bakuba essimu nga wavudde nga navuddeyo ne baŋŋamba sebo wavudde ku Tale Center konza nti ebyabadde byogerwa si bye ebyabeekawempe ne basindika looya ajja atereze embeera omu ku Electoral Commission yakusanga waka bamusindika ku Tale Center nenzirayo ku Tale Center abakubira bakakiiko ak'ebyokulonda bakuyita ojje ku Tale Center nti basindise pulida ajja atunule mu nsonga ezo omukyala bamuyita Nasuna Rehema ow'ekawempe ye yali akola emivu y'egyo nga yow'ebyokulonda w'ekawempe ne tujja natuuka olukiiko lutandise nga Chairman Nyanza ayogera nange ne bampa omukisa nembagamba nti bannange waliwo obulyazaamaanyi obukolebwa ku bantu b'ekawempe North DR forms oyo omukyala Nasuna byasoma si byebye mwampadde mu DR forms tuzigeraageranye ne balagira nti bw'oba oyagala okukola ebituufu tekola okwemulugunyako mu buwandiike nembagamba sijja kwemulugunya mu buwandiike ng'oyo obwedda asoma ebifu ng'abimanyi ajjemu ebifo abisuula ebbali mulangirire ebituufu bwe balemera ku kuwandiika nze nenzirayo ekawempe era noddawo nobaviira nembaviira nakomawo nkeera waani Nyanza olw'omuleseewo twali naye era naye namugamba towandiika kuba bali ababala ebifu bakimanyi omanyi ono omulaba mukulu mpindi ebintu byakugambye bingi birimu akantu kenyaremu akak'okulimba ekimu ku bye bakola bakeera ku makya ne bafuna emireereetu gutali guno ne gutandika okwogera ebigambo nti nalukola n'ennambi beeri bampa ku bampa alo nno baba bakuteekateeka ekawempe South omanyi kye baakola baga Dr. Roy ekintu akitwala naye agambye yafunye nnyo kakati ddala kati bamala okutwala mu ntwala eyo weesanga nga tokyakola ki ensiso ze basooka okubala nga looya nga zibalibwawo alabye balina enteekateeka gye bakuteekateeka amana negayitingana towulira emboozi gyakuwa akugamba nambi ne nalukola bampa ku baba bateekateeka olwo oyo sayansi muzibu walaba gundi teyaliwo nga naye abanjekatedde loyi kati naye ontegedde lwaki omaliriza ogamba 4,000 4,000 sizimanyi yakwata kyakumeka yakwata kyakumeka lwaki akwata ekyokusatu otandika okugamba abantu nti wuuno aleebya ako baba bakutuninze kati nga omulaba bwatutuninga kati atuninga abawuliriza abagamba dayeeka biwedde naye Museveni gwawagira mu 8 yali afunye kamu ku buli 100
naye yataddaka nga anoonya ki bwenkanya bwani bwa DP kakati yakugamba ekyaganya abantu okujja okulonda banuupu bimwayogera katonyo soko guse wali ozemu ekandazi otwagala okutegeera nkoma loyo oli addamu nankubira essimu nenkomawo kati nze DR form zange nazirina era bwenkomawo ku makya zensitula nenziwa akakiiko k'ebyokulonda nembagamba ateeka nze saalonderwa ku mpapula abantu be bannonda so original zono ziwayo okukulaga nti byenjogera bituufu katali kabbe bw'oba oli amagumba oteeka mu mulyango nze mpa obuyinza ye Mungu Allah si bumaali mpindi empapula zange ne bwenzi kukwasa nga yenze era yenze nazisitula origino nenzikwasa akakiiko k'ebyokulonda ne bagamba ze zino muzikebere mulabe oba waliwo awajingirire ne babikebera ne bamaliriza abalala bonna ne bataganjula ne bakola review nga bageraageranya oluvannyuma nabo ne bakizuula nti Nalukoola yawangula Nambi n'obululu obusukka mu 3,400 ago ge mazima mukama wange kye nakola nze sifaayo ebyo ebyempapula abantu bange okulangirira n'emisinde ate embeere kakati omanyi waliwo ekyewuunyisa bw'ogenda ne muwala ku ssomero nga mukimye report card omwana yakoze atya class teacher n'abawa report card ate muwala wo n'asikayo endala nti eno yentuufu ddali gwe nali nvuganya naye gwe nali nvuganya naye kye yakola mu kulwana okw'ekitalo nga n'alangiridde baagala mugajambo yalikoze nze bwe ndeeta engalo nti bampe ebyange mukama wange embeera bwetyo bwe yafaanana okutuusa netwalangira basitula amaloboozi ne bagamba gwe twalonze mulala ate n'obululu obusomwa bwawukana n'obutuufu gwe navuganya naye dokita ne bwe nkuwa fayiro ya DR forms obonaabona okuzuula waafunye obululu 50 talina we yafuna bululu 100 talina polling station we yampangula sirina polling station we nafuna 00 mukama wange naye ku nsonga zino ezibadde zitambula nsaba onzikirize ekisooka njawukaneko ne mukadde wange Imam Kasozi nga muwakanya lwaki agaana okubaako ne president candidate gwakola ki ku babiri ayina gwe yalonda Amina akugambye yetalonda awangula bali 8 naye ku babiri abasooka teyalonda Amina naye ekimu ku bitutawaanya abaasoma nga Imam Kasozi balwala kye bayita paralysis of analysis nti olumu tebeerekereza nti wabeerawo ebibyo ebibiri naye nga waliwo ekikendeevumuuko okusinga kinne waakyo yeffe tetutuukiridde kale abaagala okuleeta enkyukakyuka oba abakutte omumuli naye ekizibu kye tulina nga kinene ate nga abaali kyeŋŋanze yemmwe ba Imam Kasozi yemmwe ba Dr. bebiseera bino singa tebaaliwo ne balowooza nga Imam baga tugende na Bugumu singa ensi efaanana nga bweri senga nzibu kyagamba bwati Kyagulanyi nga tuli ewa Lord Mayor Eryasulukwako n'agamba nti ebifo bino bye tulimu tetubirimu olw'okuba ffe abasaano bibeeramu wabula tubirimu olw'okuba abaalina bibeeramu baabyesamba bumaali mpindi bwakukuba embooko nga weesimbyewo n'abeera ng'asindise sigino eri abalala bonna tojjaawo wano bakubwe embooko zivuga nkubuulire sebo mukama wange Imam Kasozi ekimu ekitubeezanga bw'otulaba ba intellectuals
mwagaana okwetabamu naye nga sibanenya kinene ababadde babakoze ekimukalulu ndowooza obuzibu enjawulo eri bweti babakoze eki abalonzi babakoze eki anti naffe abajja ba intellectuals bangi kuffe twafuna amalala Lukwaga badde n'amalala e Kampala nkugamba bangi kuffe twafuna amalala of course waliyo factors endala nyingi n'okulwawo nze ndowooza fe bangi ekituufu we play a lukewarm attitude naye lwambeera mwetuli gye njagala otegeere ba intellectual lwaki bali awo waliwo ffe abalowooza nti okwetaba mu byobufuzi tekitegeeza kwesimbawo nga ggwe naye mbyanjagala nza okushapinga policy ne higher institutions of learning ne ba academia babateeka mu position yebalaga nti bayinza nakiri kyabadde akutta okukimusuuza ng'ate gyagenda talabayo ki ne ba withdrawinga era kyova olaba oli asomesa ku university mbadde nsomesa ku university intellectual engagement mu politics wa Uganda teriyo debate nze we nasomera e Makerere oba teyaliwo nga mubi nnyo ng'abantu bamutya newe nga every week waliyo intellectual engagement na academic rights zaalinga ziweebwa ekitiibwa n'olwaleero abantu bali mu transit balinze the next flight ate yasooka yabaleka kati abamu gye baagwire bagamba nti ebifo bino ebigabibwa nyinza okufunako abo ne babeereyo ekyokubiri higher institutions of learning mukyo ky'okubawa aba vice chancellors baba head boy banange kati labayo kembadde njagala okuleeta okuba exoneratinga Jeno Museveni yatutegeera bwe yajja mu buyinza n'ateeka obuwaayiro mu mateeka agafuga ebyokulonda nti aneesimbawo ng'alina omulimu mu gavumenti asooka gulekulira tokyasobola kufuna profesa okuva e Makerere University n'ajja okwesimbawo ajje ku bwa memba bwa paalamenti ekyo ekizibu kyatulya ate obaka nkubulireko dokita ne bw'osisinkana intellectual ebweru w'amawanga bw'oba ogenda okwogera naye akugamba nalukola tugende mu hoteri ruumu ye eri gye wasuze twekweka eyo gye tuba tunyumiza tebandabanga nnyumya naawe olwekyo kyayogedde ekyokutya okubasuuza kye bakola ki kye balina naye wadde embeera eri bwetyo mwekweke tukole emirimu tusobole okutereeza ensi yaffe mukama wange mbadde njogera ku nsonga y'abantu lwaki tebazze kulonda mu bungi naye ono alabako luuyi lumu ono Honorable Mpindi talaba tiyagasi na miggo n'okufa kw'abantu okubadde mu kampeyini olwaleero ali mu kugamba tuddeyo eka twebake tusirike tulinde paka Katonda kyalisalawo naye ye yeerabidde nti okwesimbawo si mukolo eri process mitendera nti aneesimbawo alina byateekateeka kati bwe tuba twamaliriza wali kati tulina okuddamu ate tuteeketeeke nimbye gye mitendera gye tulina okuyitamu egyerambikibwa amateeka agafuga ebyokulonda ssebo nti ne mu kiseera bw'onojjira okwesimbawo etteeka likkiriza ayagala obwa pulezidenti okutalaaga eggwanga ng'ekyabula emyezi 12 temukkiriza kibeere temukkiriza tuteeketeeke bantu baffe gavumenti eriko okimanyi dokita nti balumbako ku kitebe kyaffe ekyeNUP nga naye ekitebe kiwandiise ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kiwandiise kiriwo mu mateeka ebikolobera ebiringa ebyo bye bireeta entiisa mu bantu abantu ne balaba ekisookera ddala mwewaana butereevu ab'NRM oyo waakiri tunaamubba ekigambo ng'ekyo okyogera otya nga muli mu demokurasi ffe abalina emmundu ffe abalonda abakabala abakategeka lwaki bwe mwabadde mwogera kukanoonya okukakuuma okukabanja lwaki temwataddemu okukabala ffe abakabala okitegeera ebigambo ebiringa ebyo bimalamu amaanyi abantu n'okulonda kwennyini nga bwe wakulabye ng'olaba nti si election wabula selection si kulonda wabula kulondobamu Mpindi alina ekira kyakonyeeko mubomuga nti ne bwe munaatuwa tetujja kulangirirwa kyo tekimalamu bantu maanyi anti oli abeera akubagulizaako n'ojjukira obuvunaanyizibwa bwo
naka kagamba ako kennyini abantu ke batugamba nkuwadde kati osigadde kakuuma kitegeeza ekifo kino gwampuliriza ali eyo si kyange nze nalukoola kikyo mukama wange era nze sirina mikono mingi gitaatira akabba gwe bw'oba tokoze eki bwe babanze gwe walonze banzijeewo gwe babeera bajjeewo ekigambo ekyo kye tulina okutuusa eri abantu baffe wawulira ebigambo bano babyeteekako emasaka eyo waliwo munnabyabufuzi eyagamba General Museveni nti wano wali baddewo abantu bangi naye abali ku luuyi olukuvuganya batiisiza abambala yero kye bavudde tebajja wano propaganda afaanana bw'ati mubi tajja akugambye beyayamba bali balemeddwa okutambula ono naawe ali mu mboozi gwomanyi ab'enyaremu bwe beemanyiwa alyanyi okuviira ddala kwono wansi ku gurawundi ku kyalo maama ayogera n'amaanyi gwe gali tosobola naawe mutiisatiisa nga bw'olaba UPC bwe yabanga aba youth nakati tubalina abantu aboogeza eryanyi esaawa yonna akuyitira jeno ng'omutiisa otya sebo teriyo benyalemu baatidde bw'okumanya ba NUP be baatidde era ogenda okulaba nga ne wano era be babadde abangi be bataasanyuse nze akugamba nina abantu be naleeta mu mmotoka emirundi ebiri eyange nga batidde okugenda okulonda nga bagamba ab'opposition bagaye tebagenda kuva ku gundi ffe batumanyi tutuwagira NRM era olunaatulaba bayinza n'otuttira eyo ne mbagamba nze ngenda kubatwala nganze era ngenda baprotectinga mbakomyewo wano omanyi bino ebigambo byakuduula nze kojjange omu wa NRM yazze okunkyalira naŋŋamba mwana wange nkubuulire ebbanga ddene bwe babadde nga babuzaawo omuntu nga nze omuwagizi w'NRM nga mbeera n'abantu bange eyo ngamaga ebyo byabufuzi okutuusa lwe babuzizzaawo muzzukulu wange ne tusula nga tuwuunuuna oba okitegeera kakati mukutukudaalira fe abantu baffe ababuzibwawo abalala ne battibwa mwe mulowooza ani ali mu kutya nalukoola katonda awo yakugambira mwegendere museeri ekyokubiri tujje bangi tulonde eno wansi kuba eno wansi bwe mutawanyweza waggulu walebera eno wansi gye tuva ekirala nakyogedde dda nti bw'owulyanga omutima gwo muyabayaba ebyobufuzi biviiremu ddala kubanga oba oyagala oba toyagala bino byetulaba bijja kusigala nga webiri naddala abali mu nsi zino ezifaanana ezaffe gw'olaba ne mu Amerika okubba obulu bakwegezaamu ne bakwegezaamu awamu nekola awala netakola nekiri kitya wano nekyero batuddayo ffenna ekigamba Uganda yaffe yo tugikolere ki ekyokubiri abantu abazza emyaka ng'egyange tulaba bazzukulu bo bazzukulu baffe singa abaatukulembera baasanga nga tuli mu bino bye tulimu twalikoze tya ekisembayo gwe ne bw'obanga obanja omuntu opimanga amaanyi go ng'ogenda kumubanja oba tomwenkana maanyi akulema banka nyingi zibanja wano abantu bangi ab'amaanyi zaalema okutunda ebintu byabwe naye abalala abanaffe bikola ki kati ojagenda okubanja omuntu gyogamba nga topimye maanyi go akuyimbulira embwazi webalemu mpindi bumaasibwa nange obubaka bwange obusembayo ngira mu 62 ate nagera nga agivaamu neno kutanywa Museveni naye yaliyo akaseera katono owulidde era nakobote twakaseera katono yewaŋŋangusa naye kati bwoddayo naye bw'olaba byeyakola mu palamenti mu kaseera katono ako akaseera katono equality y'ab'empya abo gye twabadde twagala naye si nnyangu yakola ki yakufuna kati bino ebintu nga bwekugambye nti ebyobufuzi bino game eri ku transition ne succession internal succession transition ya gwanga lyonna naye bwetu dayolowooza olabe kuba abantu abamu balowooza nti babi nnyo kyekyabalemesezza teri yali mu musango okugamba nti bamukwata ne ssente ojula pirawo we yakyakira bonna abali mu ssente za pirawo bonna bakomye mu palamenti
sese na mujua komyewo gundi mawande yakomyewo oweno mu Eastani yakomyewo bo mirako kashotegerera ntinno campaign ene ndachemwala byemu ebifaananyi bingi billboards nyingi ekitali kya bulijjo President Museveni bwe twali tukolaki tumanyi kati abaade bazanya role eyo be bannannyini transition era bw'onoonyereza ndowooza bino byenkugamba nti bannange ne bakuyita ku radio buli lunaku togenda yadde olina obusobozi obwogera togenda weekomangako ebyama byeyo ayabyatudde bamuyita Gashumba bwe yabadde ku programu emu n'agamba nti mwe mulowooza Ssemujju Nuupu yokka yamukubye invisible hand ki hand n'annyonnyola lwaki nti oyo abadde exposinga budget ekwatagana n'ebifo bibiri State House naki ne President's Office owulidde ne bagamba nti ate omukulu nga taga sigenda kumulwana nja kumukuba luyinga ensi endaba nja kumulwanira walala yasucceedinze mwekyo kati ekyovola bankugambye bodda NRM tebatinkasimire baani ono Ssekikubo timu tinkasimire Ssekikubo yensera kwe yali avaamu nenuwagaba abo bonna teriira yakomyewo babahati bulijjo mulowooza nti blue eyed ki owulidde era teweewuunya ekiddako nga tuluse wa sipiika nga bikyusemu ono sipiika yabaddewo nga tagenda kudda wa sipiika ku lw'ebyo bye yakoze mu kalulu ng'ate byonna mulaba bifevalingani bifevalinga mukulu ebirungi bye yakoze biyinza ate omukosa mmwe mu maaso gammwe birungi naye mmwe mubirabanga ebirungi naye bigenda nti bwe banaamala singa bamukoona bamukuba simpase ng'evawo nga bwe mwafuna kadaaga kuba mwena kadaaga mwali mulabanga yasaala naye bwe bataamuwa nemugamba nti yalyose yeyajjawo taamu ki yeyajjawo ba age limit yeyagisawo ki n'akyewandamu kati noono emirimu gye giyinza okuba naye gyaweddeko era kino kyemwalabye nga ayagamba nti bali mu bufumbo ye yasoose okwerangirira kuwa sipiika ye mawu nti nzija kati ako kamu ku bubonero akakulaga nti ayinza okuba yajja lwaki ekitundu mwava baali bawadde ebifo 3 ebikulu baali bawadde obwa sipiika n'afa ne baba obwa chief justice yawummudde kati kikisigaddewo kakati ekisigaddewo kiki okujjako nga tetulaba nolekyo abantu nga Hamson Obuwa kiki ekyabasudde ddala nga mukamifu yayita wano opozi kati kiki ekyamusudde mwe temwalaba ono omukyala naye baga nti naye tumukomye n'ava mu constituency ye gyazawangula yasooka kwesimba eyo nga omukyala w'abakyala n'avayo n'afuna constituency n'anywera ddala nawebuza ekyamujeeyo simanyi lubaale ki mandwa ki yamulinnya ku mutwe n'agenda muki mulira city wiiki nga nnyemabega nakyalako erira nenkyalako mu hospital yerira regional referral kuba waliwo project gye twagala okukolayo eya sickle cells eyo region erimu abantu sickle cells kati organisation yaffe eyagala kukola suluba bapatana baffe okuyambako kuki kufuna wards kuba babajjanjabira namuluko n'obugenda ekayunga wano kati ekayunga yo n'omulimu yo twagutandise kayunga hospital era nayuza nasiima nnyo abo babiri amalwaliro gaabwe mayonjo director weejo ne director wekayunga nabasiima nnyo owulidde bw'otuuka ku ddwaliro lyerira n'olikomparinga n'amalala ng'ono yadde ne minisita wa health teri kimu misakalulu nga yalikulira nako anti nga teri kimu misakalulu mu site yokujjako nga naye yabadde akoze eki naye kati bakoze sono nga bamanya w'amaanyi ono tumugende eno ne bamupika agende eri tujje tumuzze ebbali ku side after all nebba yali teyesimbyewo ng'afunye ebizibu bye kati bonna bali bweru mu parliament ejja so kyenjaba maliriza nakyo bino
bino bisesa binakuwaza ate naye neŋŋuma mu aya Katonda egamba nti la yusibanna illa ma kataba Allahu lana mu ssuula y'omwenda aya 5 Katonda agamba nti teri kibatuuka ku kirungi oba kibi okugyawo nga Katonda yakoze ki yaba akireese aba yakiwandiika nkijja kubeera naye n'agamba nti abakkiriza abalungi muddayo ne muguma ku ye ne mumusaba nti bino byonna tubirabye naye tuwe ekimu ekimu kati wano gye twadde tutandikira gundi yakugambye gwe kennyini gwagambye nti Muwanga yatuuse mu kkomera nga talina mu kooti ng'aliika era abantu bangi bakiyisiza nnyo era ku Buganda platform nina Buganda platform kwendi nabyo babyogedde era ne baganda oga nti ono yabaddeyo kati yakubuulidde circumstances lwaki era bataddewo abantu basatu mulowooza nti Musisi yabaddeyo Nankula yabaddeyo n'Asumaani ki basaalirwa okiwulidde kakati ekyo abawangadde ennyo bakiraba we bakwatira abasiraamu abangi mu myaka gye1989 ne babateeka mu bifo ebyo tulyoke tuzuule nti waliwo kye bayita safe house abantu safe house ffe twazuula yali olwedde weeri nze ngiyita Torture Chamber naye abantu bagita safe house bw'obeera mu safe house tebakubonyaabonyezaayo oba mirembe n'abantu ababaddeyo kati bakwata abantu bangi nze ne Professor Kiyimba ne tuwandiika ebbaluwa tugiwandika Inspector General of Police nga tumubuuza abantu baffe bali luddawa. Inspector of Police ebbaluwa yaffe teyagiddamu naye omwana yagitwala nga tuulaawo ngisome nga weeri n'omwana yagamba nti omusajja bwe yasoma ebbaluwa yakankana nange bwe njiddamu negitunuulya kuba njirina bwe tulako bwe nti omusajja ali mutuufu okukankana ewulidde bwe waita ennaku 2 ebbaluwa twagiwandiika nga 2 May 1998 ndowooza bwe nti awo bw'ataagiddamu ku 22 May ne tuwandiika Human Rights Commission era kyova olaba nga respecting era ntendereza mukyala Margaret Sekajja ebbaluwa yaffe yayigiddamu kwe kutugamba nti abantu gye bali babakuumidde mu bifo ebyo bye bayita safe house kati kwe kuteekamu kyemuyita hypas writ of habeas corpus ne tuteekamu abantu baffe babaleete muki mukooti era ne batusuubiza ne babaleeta ku Buganda Road ne tulindira ku Buganda Road ne babatwala e Kasese basheeka Abdulkarim Center mu ba Mustafa Bayiga ba Hassan Kirya ne babatwala e Kasese ye kooti gye singa oba oli awo bategedde nti bagambuleta mu kooti ne beebuuza ng'abantu babuuzizza Muwanga yaligenda okutuuka ebutamala nga aliyo baloyi kubanga bagamba nti amawano tebagabuuza mukulu bagabuuza yali agalabyeko ffe twali tugalabyeko n'olwekyo ebyo byonna mu sisitemu eno ebyo bisooka naye njagala okwegattiramu n'abasaasira Muwanga Kivumbi oba alina omusango oba talina ne bw'aba talina oba alina oba talina okukera ku makya n'osanga abantu 67 mu lujjalo nti bafiiriddewo actually si mu lujjalo naye mu galagi because nze nina information yange okuva ku right source gyesibuusabuusa kubanga embeera eyo bwe yabaawo jjajjange Nampewo Zahara n'awandiika message n'agamba nti tiyagaasa atukola ki atutta nze nyina asima nyambibwa ntya bwe yawa message n'agimpa kumwera za kiro nze nenkuba essimu nga ndowooza gwe nkubidde Zahara bana essimu yenalooza nti yeeyo kati simu yange yali ekyankana nga erinnya gwagamba ye mukyala wa Honorable Muwanga Dr. Zahara Deputy Gundi Director School of Law Makerere University yabadde ku Peace Center nze jjajjange oba wankima otegedde message eyo gwe nakubira essimu nanga nti munange Zahara yagimpadde kati kwe kutandika okunoonya essimu ya Zahara oba eya Muwanga ekiro ekyo olukuba nali ngoberera ebigenda nga bagenda balaga kuba bano bagenda ndowooza event eyo bwemala okubaawo kwe kukwata nuupu eno ne bagisika obwongo bwayo
ne baleetanga ababaka baayo mu Buganda bonna be baliidinga Kawempe North Nalukoola, Kawempe South baateekangawo Dr. Roy. Kati bwe nagoberera nzirawo okumanya okuzwa nga sijeye eventually esimu ya Nampeera nenjifuna nenkuba nga teyitamu nemuwaka text message keyanziramu nambanga nti munnange tis horrible. Kwekaba omuntu yenna atagendangako mu ggwanika ng'ate mu ggwanika gy'ogenze abantu abasinga tebakukwatako balaba bulabi naye ofuna shock eyo naye kakati kiri kitya okusanga abantu abadde nti bafiirida ekyo kyokka kinene era ekimyanjeeko muwanga wa byabufuzi wa mutima mugumu abakuba babadde bano abaakawere bano abaaganya okuddayo okulonda kubanga MP gwe yalonda tiyakoze eki yalibadde ku kitanda n'olwekyo abooluganda ekyokuyiga ekinene ekirimu tuddeeyo tugambe nti ensi yaffe tujagala nti ye ababaka ba palamenti balina mirimu ki nti giri ena temulimu kuziika terimu kutuweera school fees temulimu kujja kutugamba nti omwala gw'okukyalo kyaffe tegukola ki then olwotulonde abatuufu kale byebyo abaasoma beebo naye Nalukoola abasobola abakoola n'abazza mu layini beebuzaabuza ne balimu okumanya ekituufu nti mulimu n'obuvunaanyizibwa obw'okutereeza ensi eno kikakata ku buli omu bo beebuzaabuza musimanyaze saalonze ku Kyagulanyi Museveni sina kugenda nalonze kubanga bonna babi batya bageza kukulaga nti no tebalina ludda nti bawagira Museveni mu kimugunyu kyabayaganya okugamba bawagira Museveni olwaki olwabuntu katoole abamuyita mbu basoma nnyo simanya ba intellectual baagala nnyo buntu katoole baagala nnyo bawa kati te Museveni yasobola Kyagulanyi tasobola bawa kati beebuzaabuliza wasigaye nga Museveni akyabawa nga bwatufuga ebbanga eddene naye Munnayuganda ffe tulina okutereeza ensi yaffe teri mulala abo baasoma temuli